Negwe Kakenzo ogenda leetera abaana abo obuzibu. Wawadde abaana abo obusente bayingire olutalo olulwe batamanyi olutabakwatako. Sente mubadde mulya zange ebintu bye mukola byonna sente ze muli mu kuzanya mu sente za ggwanga. Onsindikidde obuvubuka ggwe naye kyeka mwagala omusaayi guffe gwe tolowooza nti obuvubuka byuma. Tolowooza nti abavubuka buuma balina omusaayi. Bwe tubakuba oba ssasi eribakubye oba kyekibakubye era bafa. Okitegeera kati bansazeeko ku Galaxy abo batabani bange boli mu kuteekamu ekyo. Kati ate luno lugenda bw'oba oyagala olutalo lubeerewo bannayuganda olutalo lulangiriddwa Kenzo ngenda kuteekako embeera. Scorpion Shaba yasazeeko Zizabafana ku Galaxy FM live ku interview neera ne bamuwooninga ogusembayo. Okusinziira ku Zizabafana bwe bamaze okubeera nga bamuwooninga oneera ensonga yazitutte wa mukulu Eddie Kenzo n'agamba mbu Eddie Kenzo eyawadde Scorpion Shaba n'abo abaana abavubuka obusente bajje batandika okubeera nga batankuula entawo ze batagenda sobola. Neera okusinziira ku Zizabafana omuliro gwawandula agamba bineeno bigenda kuggweera mu musaayi. However, ninganga tachakkiriza kati mbantu bawoninga. Waliwo omusajja yawoninga abantu nempulyanga nange ntidde. Yawoninga balala naye nempulyanga nze atidde. N'akola list n'agamba gwe ntaddeko eno list. Yabawa mwaka oba mmwe ngendo otandikirako guno omwaka oba biki. Banange nempuliranga ntidde netandika okusaasira abantu abo. Naye munnange gye twaggweera paka kati tewaliwo n'omu. Then kati ne Zizabafana owoninga wote ate gwenge mponinga ya sinte watu wali tulabyeko ensasage yamanji wali okoza ate ng'oli ensasage twali tuzirabyeko kujjako nga waliwo ekikolwa wano ku SMX Media tugenda sigala tukola follow up tulina okukola subscribing and get notification bell ebisigadde obitulekere.